nze muntandiko abaana be nazaalanga nga bafa sitaani naffe tetumwagala olinnya eryato amayengo nga gabakuba mulyanga abatambulira ku mayinja ng'ogamba ennyanja ejjudde ebinnya anti ate ne wajje ejjengo bwe twatuuka ewaka omwana yatandika okukola ebintu ebyekikulu akaana ne kasooka kaseka ekibuno kyakwata ebbeere ng'ogamba ekibuno kiriko supaggulu omukazi kaakaabe amanya mampita Rima Sam owa Metan Krabongo neddira Mamba era ndi muna Uganda ni musajja muyimbi era omusizi w'ebifaananyi Nakinku sise kinku Nakinku yes ne wakibaga Nakinku bandigaye Sekinku akekiraga nti abakyala b'amaanyi otusinga yakikolako research kubanga buli kyamaanyi bakiwa bakazi Namige omulwanyi Namige okitegera gwe buli kyomanyi nga kya mukyala bakiteekawo nga kyekyamaanyi programs bweziti Uganda nakabala sisse kabala programs bweziti tuzireeta gumana Katonda ali eyo si kwesittaza nedda si kukakkanya Katonda waffe nedda si kugulumiza sitaani na bikolwa bye nedda waba tubireeta okulaga nti gyebiri bwe tugayaala byanditulya bwe tugayaala sitaani yandizingako obwakabaka bwa kitaffe ng'asinzira mu ffe kubanga ye waggulu eyo tasobolayo kati bw'asinzira mu ffe obwakabaka yandibuzingako. Programu zino ntuukawo we ziri buli kadde era okwongera okujjukiza abasumba nti omulimu gukyali gw'amaanyi ogw'okukola mulekerawo okwetwalira waggulu ng'ebyati kamuweereze Katonda waffe mulekeraawo kwesibira mu mamotoka ne mugatintinga olwo nno ne mukalubiriza buli ndiga eyagala obbatuukako mulekeraawo okuteekawo embeera nti buli ewatali kimu kya kkumi temutuukawo naye mulaba alumu yeetaaga okusabira yeetaaga okubuulirira ddengulu anywere mu Kristo bwe mukizuula nti talina kimu kya kkumi omukisa tagufuna. Nziramu bwe nagenda mu kyaki bwe bayimuka okugaba omukisa nze saagufuna kuba saayina kasente bannaffe abamu bagenze ne ku extent ekola ebisero bye bakuŋŋaanyizaamu ssente nga birimu ebituli nga bw'oteekamu ennusu egwa n'ekuswaza babiteekamu ebituli wansi ng'akakodyo akalaga nti wano twagala mpapula zokka kati gwe bw'ojja n'ekinusu n'okiteekamu kiyitamu buyisi ng'oswala gyebiri mulimu gwaffe ogw'okubuulira enjiri ngera buli obuvunaanyizibwa bwaffe obufuba okulaba nga tukyuse gye emyoyo egyabula ewatali gye balama ewatali gye esamba era ewatali gye gyajinga tujja kugikyusa. Nze nno nina amaanyi munda munze aganzikiriza okutuuka buli wantu kuba mmanyi tewali kabi kasobola kunkolwa. Waliwo abandaba nina we nnyingidde nga masabo ne bagaa nti bannange emizimu tegikutugireyo nedda ngenzeyo ebbanga ddene emirundi mingi nga njogererayo Katonda tewali kinkutteko era ntutteyo enjiri bwe mbikavalinze bannaffe babirabye nafunyeyoko n'omusumba eyankubidde naŋŋamba nti mbadde nsaba kujja tusangulewo obulimba bw'omusamizo oyo eno kyangizizaamu amaanyi bulijjo kye nnoonya nfubye okulaba nga abasumba bangi mbatuukirira mbannyonnyole nti bannaye nga waliwo abantu abalumwa nga tetujja kubayambira mu kyaki waba tulina kusooka genda gye bali tubatwalire okwagala olwo nno okwagala okwo kubawalule paka mu kyaki naye nga bo baŋŋamba nti nedda ffe twagala batuuse wano omuntu eyakyawa Katonda emyaka 2 komwaka faananyi ate nze omuga nti jantugende ewa Katonda so nga ate n'ensonga ze zaawa lwaki yamukyawa ezimu zikola amakulu so tumekalubiriza bwakabaka bwa Katonda bwa kitaffe kutuuka mu bantu abo olw'ebifo n'ebizimbe bye twesibiramu. Weewaawo gye baleko ssebo kale ssebo nawe gye baleko ssebo galubindi oziggyeko galubindi nziggyeko olwaleero kubanga anti bagamba okutemya n'okuzibula kyekigambo leero kyenjagala nange nkozese nti ngenda kwogera
mangu ddala okutemya n'okuzibula. Amanya enze Dimaliza Angelo mpala n'obwavu n'abatanjagaliza. Nayo linnya. Kakati nage kuyita Dimaliza Angelo mpala n'obwavu n'abatanjagaliza. Webale nnyo. Nayo linnya. Yes, nze njaddifuula linnya. Kubanga bw'owala n'obwavu ate atakwagaliza ya buleeta. Ne tosobola kuŋŋamba nti gwe owala n'obwavu era tokolagana nabo. Naye ate abatakwagaliza boseka nabo ng'owooza mbu akola ekibi omukola kirungi. Ate n'obwavu obuwala nakati ani abuleeta. Kati nze mbagatta aba. Nobakuba kinyo. Dimaliza omusamize furu. Omusamize omugezi. Si omusamize nti mugezi. Obadde togimanyi. Omusamize omugezi. Waliwo osomye ebyawandiikibwa mu Bible. Ndagira nti bya mugaso nnyo ekitenkani. Kyenvuga nti ye omusamize omugezi. Bible gikiririza mu omusamize atali mugezi tamanyanga nako nti eno ensi eyimiriddewo ku bwa Katonda eyatonda buli kimu. Bible gikiririza. Njikiririzaamu. Abagiwandika balina ekyenjawulo bali basajja bagezi. Bali basajja bagezi era baliko emyoyo egy'abakkako ne bawandiika ebitabo ebyo nga naffe era abamu mulimu abalina emyoyo ng'aloota ebirooto ne bituukirira. Teri aloosa mulala atali Katonda. Katonda gyali. Ye mutuufu era gyali. Toza just ennyonta gy'oyina ya muntu kujja kukuwa kazi ajjawo kiri Kristo nze Katonda ate yekkubo era yewulamu kati ako kubanga Katonda ffe yatuwa yakola emisambo ya Katonda gyaki. Onyanga mbuuza nti sitaani yatonda waaki? Nze njogedde misambwa. Sitaani naffe tetumwagala. Tayagalibwa buli wamu. Bw'abaayo kubanga nze engeri gye muwakanya nti taliyo. Naye bw'abaayo siyinza kumukkiriza kubanza omuntu eyepankira ku Katonda. Awo nange nzijayo enjala. Dimaliza ono bwanyumya ebintu byenze suubi ndina munda muli nti asobola ddala okulokoka. Tesitubulayo muntu omu kujja na kitabo ekyo n'amulungamya nawe yabulira. Naye at least wano si wabi kubanga okusinza bwe twatandika singa tufuna omuntu amanyi Bible bulungi. Dimaliza ono yandikyuka. Awo si wabi kusinzira ku gye tatandikira ne bwano. Bible nange ngimanyi. Kuba kati oyo bwana abazze nga te nange ngimanyi. Tewaliwo nnyo kyamakulu awo kubanga ngitegeera. Akagato kasimudde. Akagato kakasimuleko ko kubanga enfuufu egenda n'ekusobera enkuba ate ebisooto nembuuza teriiyo nsi nga nsobola okgenda eyo nga yo yensi ebintu bya kigero akasana teri akakuba teri eri awo teri yatonda ensi eno nga ya kigero. Ebyo birabanga ebirali bya kigero ku ye yategereka bulungi akabira leka kona kebiyingiddemu Katonda awo okagobye natugatto nkagobye eki naye wakamera omugamba buno akasale abantu tebijja banyumira obuntu kuba olaba ndi wa lugezigezi amafandali amampaati kati abantu tebetaaga ebyo biraba era bwoba obusala n'obujjamu okumanya ekituufu kyoli to pretendinga anti kati ate bo bajja gamba nti akavubuka nako kipankanyo kajja tutama katunyiwa ababo tebakwetamwa abakwetama tebaba babo kati festo genda kuddamu kisangula kuba katambala mbadde baliko kasangula face nina aka white akakola ku face obudde bwa face obutuuka okusiimula nga nsiimulako naye nno wewuunye waliwo abantu abalowooza mbu neeyerusa andi bo bagambira balaba zino nnako ate nange zansobera wali okuba mu tteke zino nnako self defense y'omweri kabaka toyinza kuva erino kati lubowa mulina oyo akola kuba bannemeredde ne nange bensobola zino nnako wakamera ndiziraza abantu abatandikibwako ono black ono nako ne muno mulaba mu muno nze obweru buli nakyo ne bwe nteekawo nti omutwe wansi muno olaba nga mweru osobola n'okwerusa mu mutwe naye abantu boogera ne boogera bino ne boogera biri bw'okwana
omuvubuka oyo naye mwenzi nnyo bw'otakwana alabika alya bisiyaga tukole ki Kuyomba. Mudo jidemu yako. Kati siyombe. Tuweleza abantu. Abantu bandyagadde okumanya byakomawa. Omukazi akusibira amayembe. Amayembe amasepiri gatandise okuva ku masigiri bwe gatambulira mu bbanga ng'ennyonyi. Amasuwaani gatandise okuva okwebikula ku nva bwe gewujja mu bbanga nga ffaani. Omukazi ali lubuto. Ate ng'ebyo ebiseera nali simanyi nti ebyaddala amayembe gyegali. Wali tonatandika bintu byakugenda mu masabo? Nali mbigendamu lwa birala. Naye nga sibigendamu nti waliwo andeetedde kino ebyo nga sibitegeera. Omukazi bamuloga olubuto lugaana okuzaalirwa. Odduka ewaka nabbiko. Nziruka ewaka nabbiko. Ampadde eccupa yange ngenze gyankubiridde essimu gyali baŋŋambye ataali ku kizinga. Kannabbiko alina emyaka ng'emeka? 20. Kaali kambala katya? Akakanzu aka white nga tekatekamu ngatto nga kabeera ku kamindi kaako ng'era bw'otuukawo kaba kanywa kasoda kaako nga kaagala nnyo soda. Kannabbi myaka 20 ng'era bw'aba ayogera olina kusembera nnyo n'oyogera nnyo jjajja olina kuleekaana amatu gaba gaziba ng'era nako bwe kaba koogera mpola gwe n'owuliriza naye nga kaali kazibu. Emmandwa zonna zitula kuko. Otuuka mu ddwaliro wakatuukawo bw'oti ogulina ogucupa gwo gwe batabisemu emisambwa n'ebidagala tewaliwo mu nsi biddagala n'eddagala ebayenze. Eddagala lyafe muliwo ekitiibwa mu famasi lye munywa kirinakimenyeewo. kakati eddagala eryo yaliteeka mu ccupa n'asuulamu emmwanyeezi. Lwaki tebasuulamu emu? Abalongo wali olabyeyo omulongo omu? Abasamize bakolera mu balongo. Tutambulira mu butonde kubanga Katonda yatonda abalongo. Buli kintu yakikola nga kiri peya. Ekitegeera omusajja n'omukazi. Era gwoba oli eyo nga tonnawasa weebuuza obuyiibwa lwaki butambula bubiri. Bo bwewasizaawo. Banaye muwase muve muwe ebyokuwoza mu ennaku zino. Gwe nga towasa? Nze nawasaako nebigaana tebyagaana. Nze nabigaana. Omukazi nakuba. Nze nabigaana. Buli kanako omukazi. Naye era nja kuddamu. Owase. Kubanga Bayibuli ekintu ekyo mu Bayibuli kirungi okuwasa okubeera ne munno. Kyeza Bayibuli kalimu ebirungi bingi kubanga Katonda agamba nja kubeera wamu nammwe abali ababiri. Kakati kitezo oba osemberedde omukisa gwa Katonda. Lwakuba nti erina weekugambira nti towasa mukazi muyombi. Yes, era obanga oli eyo olina omukyalo omuyombi nkusaba omwesamba abantu okugoba abantu information. Omukyalo omuyombi yeddeko naye kubanga yo Bayibuli emuvumirira nnyo naga nti omuntu akumalako emirembe mwejjeeko sigaze emirembe. So omuyombi ajja kusabuka n'akamwake ebigambo by'ebyama bingi mu kuyomba kwe bikuswaze bikutyoboole bikuggyemu ekitiibwa. Olinnye eryato amayengo nga gabakuba mulyanga abatambulira ku mayinja ng'ogamba ennyanja ejjudde ebinnya. Bwe watuukayo kaakati ennyanja etutwala ate nze nali ntya kubanga ekyasookera ddala ku nnyanja bwe nali ŋŋenda nanywako ku mazzi. Najja ne tulya emmwanyi ne ndisumulula ne ngabula ennyanja nsobole okutuuka obulungi emirembe. Kubanga ennyanja kwaliko omukyala nga mukulu nga bagamba ennyanja oli omusajja yali mugezi nnyo era yansanyusa n'agamba ennyanja yeetaaga n'omugendako nga toli mu nsonga esobola okutabuka. Ennyanja eriko emisambwa tebawemulirako n'ogenda oli ku nnyanja eno ebidongo bikuba nnyimba za buwemu weebityo. Ennyanja tebeegadangiramu. Mulimu abeera mu maato ago ge baazimba olw'okuba anywedde obwenga atamidde n'atandika kukoleramu ebyo byonna ebyo. Ennyanja zikolerako accident wabaawo ensonga. Naye ffe amayengo gaatuzanga eri naye lwakuba ekyasinga okuneewuunyisa nze nali simanyi lyato ate avuga abeera mabega. Nze nali namanyira avuga abeera mu maaso atutwala yalaba gye tulaga. Yatudda mabega ffe ne tudda mu maaso abatavuga. Kati yalina eyo yenkasi kibanga ogugoya akawunga. Bwakikuba eno kyokka atamidde
omuvuzi atamidde kyokka we yabadde anywamu yatugambye mbu ye bw'anywamu ate ebintu bwe bitambula obuki twagumira ku ye kumbe ye bw'anywamu alimba ate anafuwa kati kiriya kyogera tumugulira akenge yayogera tugenda simbula yanywa mwenge muganda walagi oba ye yanywa kawalagi kaka akeeru kuba yali akololamu ng'agamba kawonya ekifuba kakati yayinamu buno bulwadde bwaffe nga essaati eringa eri ku anga anti mune bwe babuyita mbu obulwadde bwaffe mpulira byoboogera maliza bwe tubanga ababiri oba tubanga abasatu programu eri ya Sunday ne programu zenkola gwe ne Gabinika tutandike nga kozesa nze sinjula naye sinjula jagikozesa nenanga bamma binsuka kabantu nga beboogera mvacho batya buyita kati nga olabeera gundi mizozi bamuyita mulangira kitegerekeka bizo okuba erinnya ly'obulwadde ekyo kanti obulwadde bwa kati ne siriimu tebaagala muyita siriimu era bagamba buno obulwadde bwaffe kituufu tugende n'ekyo kye bayogera naye bukyogera wano nga ndi naawe kinkola bubigamba yalina obulwadde obw'obukaba si bwa bukaba gamba yalina akawuka yalinamu akawuka anti kati n'omulalu abeera n'ekiwuka mu mutwe kali kawuka si kiwuka naye kiri ate kali kekandibadde ekiwuka kuba kinene kiruma kyekyandibadde ekiwuka kubanga obulalu bwo buwona kekandibadde akawuka naye kiri muganda wange biwuka bagamba ayinamu akawuka abantu batutegeere ayinamu akawuka kati ng'essaati alinga gitadde ku anga kati ng'agamba bw'anywamu kawalagi kakookya yatuwa ensonga ey'okunywa nnyingi n'agamba kamuleeta ebbugumu ate ennyanja ejjudde empewo bwanywamu kawalagi kookya akawuka mbukookya akawuka otamanya bannange ye bwe yatugamba kati nga naffe atuteekamu omutima ogukamugola ki okukamugulira era yatusondamu awo tumaze osasula transport ali ku ddagala atanywa walagi mbwe walagi ayo kyakawuka n'ekifuba ekyo ekikolola tetugenda kuddamu kiwulira kubanga nze namugamba okolola nnyo muzeeyi wano ojja kuba ovuga ogenda okolola ennyo enkasa egwe okitegeera kubanga nze nali ntya okuwuga bannange akaveera kano ani atuyambako akajja kubanga katumazeko emirembe ali kakoze ekirika naawe kakyavu kakati kyenakola nga tumugulira walagi muzeeyi ng'anywamu nga tuvuga obudde bwakawungeezi nga akatooki akasibye wano waggulu ng'omujeetiri tooki yagisiba wano waggulu teyaluma nnume kubaffe tutera luma nnume naye anti oyinza oyiwa amalusu era kyenalaba lwaki bagiteeka kuno n'agisibira kuno n'akakoba n'abeera ng'amulisa bw'ati kati ffe we twatula mu lyato natula n'eccupa yange naye tebambuuza yaaki bo tebambuuza yaaki kati yo ng'ate gye ngumiddeko okusinga nze nga ngumiddeko ccupa kumbe eccupa teyamba nze egenda yamba oli gye njitwala naye nze obwongo bwagenze dda ku ccupa eno nti kati nange nnyamba buli kimu kiri muno kirabika so yeri yakutaasa oli ankwata ccupa ng'omusajja ng'akuba enkasi agira sebo n'asirikamu mbu eryato nerikuba endobo netukuba endobo oba kiki ekyatubinulamu katono oba kyali eyo wansi nekibinulamu bweti nze ate nagwa ku mukazi kubanga ye omukazi yali buli kanaku ku lyato okwavu abeerako kati ye yeekwata eno neyeekwata n'eno nze ndi mutono ye munene naye eryato litaaga okubalansinga kyena kirabyeko nti omunene wabeera eri n'omunene abeera eno naye kati ate oli omunene yali eri omukazi engeri gye yali abimanyi ye yabuuka n'abeera mu makkati amazzi ne galyoka ate geeyongera mu lyato oba lyalimu akatuli anti bw'avuga bw'ayoolamu amazzi bw'agayiwa eri bw'ayoolamu amazzi amayembe gali gatagala otuuke nga gakulwanyisa agooli omukyala kirabika waaliwo amaanyi ge naye netuvuga
anti ate ne wajje ejjengo ate netandika tuzza gye tuva kisoboka anti yakuba endobo mu kukuba endobo ate ejjengo lyava eri maaso ate nga lituzza gye tuva ne ŋŋamba tunaatuuka temuli kkubo nti oba onooyita eno osalinkirize nekyayamba ne tumala ne tukola ki ne tutuuka naye ng'akooye avuga kuba umaya yali akooye teyatuukira naddala we gapaakinga amaato gannaago twali tunaatera okugatuukako nga ye avuddeko anti bwe yavukako nange gwe nagoberera kumbe mangi nga wensitula akagere gaba gantwala naye lwakuba nti waali wo nga wenninnya mpulirawo nalemeraawo bano abaali ku lyato ne bajja ne batunona naye yali atuleseewo kati ecupa yange ngikutte ntuuka ku lukalu naye ebintu by'eryato byo bannaya oli simaati ate wennootobye obugato ona buyingiddemu amazzi nga wobulabera busitokisi bwange bwambala ng'engato yonna bw'ogirinnyamu egera eswankula amazzi mwegali nzena sitegeerekeka ne ŋŋamba senga bwe twadde tutulayo ku lyato ne tweyambula ne tusigala mu bupule bwaffe nga bagenda okuwuga engoye tuziteeka mu buveera n'engatto n'otuuka ku lukalu n'obyambala naye bo tebakufaako bakuleka nga oli simaati nga gw'otuula naye otuuka wenna olinga ava okuwuga omala odduka kati ntuuka awo nfunawo owakagaali kubanga abapiki beeraga eyo nfunawo akagaali awo nga nvuga naye nga nze ndaba yagenza dduka mu musinga tagenda akagaali yenna yasotta tamanyi bizibu byange kuba tojja kugenda ng'onyumeza buli omu wabula namuga bugambi yanguwako ye tujja kwanguwa ecupa njirina nagikwata waggulu ne wansi bwe nti saagala eyatike ate nga ndaba bwe nagiteeka mu kaveera nyinza okubako wenkawummuliza nenkolaki neerabira neerabira anti neerabira golaba nsobola okukwana omukazi emirundi ebiri nga sijjukira oba nti namukwanako kati natuuka eri naye akaveera ne ŋŋamba bwenna akalekawo akaveera kano nja keerabirawo nga nkwata cupa nga teriimu ki kaveera bwe natuuka bwe nti mu kalwaliro banaye malwaliro g'omukizinga naye babayambe liri eddwaliro lyali lya bubaawo ali mukabawo yeebasa ne mubuuza era okumanyanga nti yaliko ekintu ekikyamu ki ekyamutwala mu kizinga bali balwana ku jjeno ewali amalwaliro amalungi awali amabijja olwana okugenda ekyokubiri nga ne gye yatuuka tagendangayo si waabwe tamanyiiyo kati yaliko ki aliyo musanga yebase mu kagundi goma kukubira essimu twatututte ku kizinga nze nali ndowooza oba ku kizinga aliyo omusawo omukugu abadde akolera eno malwaliro g'eno ne bamutwala eyo ngenda okutuukayo nga abasawo batunula butunuzi tamanyi na kyakkola omuwadde ecupa nze bwe natuukawo nga bwe baŋŋambye nti anywako nga mugamba yasama ng'anywako gumu gwe baŋŋamba nga baŋŋamba kati ne ku lubuto ayiseeko omulundi gumu ngazza wansi ne mmuwa bwe nti mu mikono nakola awo nti akalulu ne katandika woowe awo ne mmanya kati kuzaala nga baleeta biveera nga bategeka nga akola ki ng'azaala yazaala ni yenge ikyeni yoyo yenge omukulu buza abaana bali bameka bana asooka yenge yeni kyenge kyongo tugere mu maaso kakati bwe bamaliriza okuzaala naye teri butimba bwa nsiri nga ndaba ensiri nyingi konze omwana oyo tusobola okugenda ne baŋŋaa tewali buzibu bafunye egundi baby show simanyi nebiki ebirala awo eby'abaana naye nga bagiyita baby show simanyi naye tugende mu maaso oba baby kabuuti tugende n'ekyo kati
nga tuteeka mwana waffe kati neraliikirira nti atulina kuyita ku nnyanja okuddayo bebi empewo y'oku nnyanja kaana kato nga bannaye kasaana kubeera oba mu kutiya anti nga nambirowolezaawo oba tufune ekibookisi nga njagala tusalemu obutuli bwe tuti anti ng'empewo y'oku nnyanja eri nze nagiwuliddemu maama obanga kaana kato ng'otematema amannyo wali otuseko embeera mukyali muto omaze onnaaba yempewo y'oku nnyanja anti esobola okusuula ey'oguuma nga kati akaana kano nkatutte ntya kati ate nga mukatwala nina kutusooka kutuukirako w'omusawo oli wakabatiriza mu ssabo si kubatiza kumuwa mikisa oba kyokutwala omwana mu kyaki wamutwala mu ssabo anti kakati be bakampadde katonda yakakuwa katonda yakozesa abo abasajja tugende mumaaso kakati nenno kankubuli abo abasajja bambeererawo nze muntandikwa abaana be nazaalanga nga bafa wandibadde mbaana nga bameka era ekyo ekizibu nze nkimanyi waliyo abakirina nga ye bwazaala abaana bafa wandibadde mbaana nga bameka nafiirwayo abaana babiri yes nafiirwayo abaana babiri kati nze saalinda kizibu kuddamu kweyongera nti oyo yasooka bwafa n'owokubiri n'afa neŋa onowokusatu nina okwerwanako kati n'okusatu olwawe yali alugenze nenwana nnyo era kyova olaba kyekyo kiyisa omuzadde ye katonda wa wano ku nsi yalwana obeewo yalwana obeewo katonda amukozesa nnyo mu amaanyi kubanga katonda awo yampa amaanyi mbeererewo ezzadde era nendibeererawo ne tuvaayo ku nnyanja ng'omwana tumusabise bulungi ne tuyitawo bulungi nnyo ne tutuuka era ku lukalu kaakati teri yannyiiza nga tuli mu lyato tuvaayo kyakwaliko ekivuka kyetwajja nakyuba kyali kinywedde nki oba njaga oba ki mbwanogonya n'amalajja okutufa okuwona tukasukayo akaakaana naye nga gwabigamba obukambwe bwendiko nsinga ne tayiga kuba singa nali sinze nkakutte yali ajja giwunyako eŋŋumi yali ajja giwunyako eno naye yawona nga akaana nkakutte omukyala ali wali yeebase nakawere toyinza okwebaka ku lyato kale otono newe tuba tukuluma kuti wali buli omu aba alowooza kukufa buli muntu ali ku lyato labika bawenkana n'abali mu nnyonyi sisuubira nti mubaamu mu nnyonyi pozi bana bazirinnya buli kanaku balaka be batandika n'okkuba obugato nga bawuliriza ku music naye nga gwe wakalinnyayo kati ze lyato nali nakalirinya nga muba mulowooza ku kigambo eki kufa otuuka ku lukalu akano katwala mu ssabo bwe nkatuusa tetwagenda nga sente zimpeddeko transport sirina konze tuddeyo eka temwagenda wa mu ssabo olwo tetwagenda netugenda ewaka kati abikola atulaba nakuba akakule nagamba kale katulabo baanaakula owulira neŋŋamba mukyala wange naye ate nno munaye abalogo era abantu bagenda ne bagamba mbu gwe wantegeera ntya nti ndoga munnanga omuntu omuloga alabika atandika okuyita we yandikomye ng'ayogera gwe nga wobaamu amagezi omumanyi yes naye abantu bagenda ne beeyogeza ebintu ebyo mbukakati gwani yakukebera gwe obukakafuwa bujjawa omuntu agenda okugamba nti gundi andoga lwaki tagamba mulala gwe lwaki bagamba ggwe omanyi kiringa waliwo we twayogerera awo ku bino ebyagundi bino ebya drone bino byawambiranga drone nga ziwamba abantu nga tubeera tweraliikirira naye ne bagamba golooza bawamba buli omu ejja nga muli bangi nga yeeyinamu gweyagala lwaki tebatutte mwenna kitegeeza gwenoonya
oyinera akakwate mu bikolwa byo bye beetaago kitegeera kati ne gundi eno n'ebyo byabalogo ebiri abantu balekerawo okugamba nti leka kwesiba ku bantu gwe baloga oyina kaki abantu babikozesa nnyo omulogo teyeetaaga kuloga nti oli mugagga oli aba ne fitina nga yakula nayo nga n'oba olabika bulungi kimunyiiza ne bw'oba oyogera bulungi kimunyiiza ye gwoseka gwesanyu olijja wakimunyiiza tasekaseka ayina ennaku gwe buli ssaawa obeera oseka yeebuuza essanyu gy'olijja ekyo kikuloza bantu babasudde eddalu nga tebayi era mpulirayo abagaana okuyamba abalalu bwe twatuuka ewaka omwana yatandika okukola ebintu ebyekikulu akaana ka lunaku lumu omwana abaazi wa lunaku lumu yakola ebintu byekikulu ekisooka omukazi kasooka ne kakaaba akaana akawere ak'olunaku olumu nenga maama we genda okayonse ko ye nga kakaaba nnyo sooka ogenda okakebereko nga katunula omwana olunaku olumu atatunula amala wiiki oba dayira amala wiiki nga azibiridde okutunula naye ngenda okutuukawo nga kamukola amaaso kati kantunuulira nemuyita nemugamba omwana nga atunula ko yoba olimba ngenda otuukawo ngaomwana ng'eriiso lyenyoola bulungi mba njogera n'omukyala awo nemugamba naye omuntu ono ankola ebintu bino nja kuwoolera akaana ne kasooka kaseka neŋŋamba amayembe ge gasese akaana akawere nemugamba olunaku lumu ne kaseka nemuga sooka okebere mu ddinisa oba waliwo eyo asese ono mukebere ate ne kaddamu nga omugezi era ogenda ku buliri olabe kaseka katya anti kasekera ddala akakula ak'abakyala ng'obubanyo bino ebyana we biseka nga okinyonyogera kasekera ddala bulungi nnyo era okutuukawo nikatandika okuba nga kaseka lunaku lumu kaseka neŋŋamba kaakati olaba omukazi naŋŋamba olaba ensobi gye wakoze twali tutuukira eri nemugamba nedda kasa lunaku luli luki lumu tunaabinyumiza omusawo nekaseka nga kalinga ke banyonyogera akaana akawunaku olumu kaseka busesi kaseka ntusiriikirira ne mama wako naatya okukayonsa mbu n'agamba ono kati ataaseka oyinza omuwa ebbere n'aliruma nemugamba talina mannyo tasobola olwalimuwa kyeyayogera ono kye kyatuukawo ekibuno kyakwata ebbeere ng'ogamba ekibuno kiriko supaggulu omukazi kaakaabe ne tugamba leero luno neŋŋenda wali akaana nenkanyiganyiga mumba muno kate ebbeere ate tukole ekikalemedde ku bbeere kasuleko kalisuleko kayinza oddisulako awo nawo birala era nakanyiganyigamu muno naye nga owulira konna kammeketu kagonda nyiganyiga mpola sikakyamya oluba katonda n'atuyamba ne kalita nemuga toddamu kawa nti tukaweere ku jjiiko kozi kajja jiruma tukakole tutya era enjala yo yakawa tekalya kintu na kimu anti twasoberwa tukaweere kuki olugendo gulenywantu kajirume era nayo kajja luma nnume kali katabuse nga kaliko ebikaliko okitegeera kakati enkeera bukya mukama tuyamba bukya mugamba ddamu kawe ku bbeere n'akawaawo ne kayonka noza ng'enjala ebula katta n'akawa ne kayonka olwo gategedde ndi gye tulaga ne tugenda ne tutuuka ewa kajjajja ne tukannyonnyolamu ne kagamba nze byonna nabadde mbiraba ecupa yange eriwa nga njerabiddeyo waka kyeki kye nagambye okwerabira okwo mwana wa Katonda ali aho gwatugoberera ali eyo katukomawo mu paati yaffe endala tujja kulaba kyekyaddako omwana yatabuka oba yatereera ecupa bwe yagirabira yagisangawo oba amayembe gaali gagikwese
emboozi nga zino zakwata mpola kubanga zibamu ebyokuyiga. Waliwo eyaŋŋambye mbona ejjembe eritya essasi. Bano abaafulanga amaloboozi ng'enzikiza ekutta akaleka ye yadduka ng'emisiine n'asuulawo endege. Gobwongo bukugamba gabadde mayembe gegoogera gawulidde essasi ne gadduka. Ejjembe tuufu n'okuba essasi bw'otagwa ddalu ofiirawo. Ekyo abantu bakimanyi. Ejjembe tuufu tebalyemoolerako. Ate liba lyalabye eddowe mundu ng'ajjamu temunnamulaba limulemesa lisobola n'omuwugula n'atajja oba n'afuna ekizibu mu kkubo. Naye gojja wali ejjembe tuufu n'emmundu nga libadde lyebase. Munnanga abantu tebamanyi mayembe matuufu bategedde gano agakaakati ng'oli amala ku enzikiza kukwata mu ssabo n'ekwata enzikiza. Ejjembe ani yagamba nti lirina ensonyi? Terina nsonyi. Kati bwe bakyo bali kusindikira terikukwatira mu nzikiza. Wo mukukwata ng'emisana lijja. Njagala kulaga amatuufu nti bagakusindikira misana ne gakukwata emisana gakutugana emisana naye ate bwe gatuuka okwogera era nzikiza abantu akantu ako mukateeke mu mutwe. Abantu abakozi otuukawo misana ttuku ne lyogera. Naye bano eno mbu kansoke nzigalewo likwate lityaki lwaki lyogerera mu nzikiza. Beebo nno n'okuba essasi n'otaddamu ddiwulira amanya bamuzinzeeko. Tukalagane programu yaffe eddako mweraba.